Alala, Minisita omugya avunnanyisibwa ku kibuga Kampala Beti Olive Namisango Kamya attegezeza nga bwagenda okugonjola ensonga eziruma banna Kampala mubunambiro. Minisita okutegeza bwati abadde asisinkanye abakulembezze mu divisioni ye Nakawa abalina okwemulugunya eri omusala ogubawebwa sako nengabanya y'obuyinza okuva mu disitulikiti okutuuka ku division. Bakansala ba divisioni ye Nakawa bawaddeyo ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe eri minisita avunnanyizibwa ku kitongole kya KCCA Beni namugwanya. Bino bibadde ku kitebe kya divisioni ye Nakawa, minisita wa Kampala Beti Kamya gy'asisinkanidde bassentebe b'ebyalo, bakansala sako ne meeya. Ezimu ku nsonga eziteereddwa mu kiwandiiko ekiweereddwa minisita mwe muli ensonga y'emisaala n'engabana y'obuyinza okuva waggulu ku disitulikiti okuddizibwa ku division. Abakulembezze balaze essanyu eri minisita Kamya bwe bategeezezza nga bwe beesiimye okumusisinkana ekitaaliwo ku kisanja kya minisita Frank Tumwebaze bwe yaddira mu bigere. Division yaffe nga mugiraba ffe tukyasinza infrastructure embi, tetulina bizimbe, tetumanyi na kumanya memorandum yakolebwa gavumenti ne aba OPEC bebaawa ettaka lino, tetulina title naye buli mwaka tubadde tuteeka okuzimba ekizimbe kyaffe headquarters ku budget. Ekyo tebakikolanga, twataaga okuba nti tumanya ndagaano tugenda kufunako kenkanaki naye kikafuuwe tebajja kutwalako ttaka nga tutunula nga lyalira KCC lyonna. Ekyo gavumenti nze mbabuulira tujja kulwana wano kulaba nti ettaka lyaffe tufuna title eya division yaffe tuleme okubeera mu busiisira. Tulwadde n'obuzibu mu nsonga za administration nga tulina amagombolola gaffe galinga agataliiwo nga gawe gali muteeka naye nga wano wansi mu mirimu galinga agataliiwo. Naffe tuli basanyufu kubanga atulaze nti azze n'atusinkana. Minisita gwe twalina yamala emyaka 5 nga tatusinkanye, so tuli basanyufu era tumanyi nti mukyala ajja kukola. Ye minisita avunnanyizibwa ku kitongole kya KCCA Beni namugwanya ategeezezza nga bwe bagenda okutunula amangu mu nsonga z'abakulembeze b'e Nakawa ng'era obumu bwe balaze bwakutwalira ddala emirimu mu maaso. Tugenda kufuba okulaba nti ebyo ebiri mu tteeka ebitali birongoofu mu tteeka tujja kukolagana ne Speaker wa Parliament atuyambe babikoleko mangu tusobole okufuna etteeka eppya erijjamu obuntu obwo obukoonagana. Ate ebyo ebiri mu tteeka eririwo naye nga byetaaga kuteekesa mu nkola era tugenda kubitunuulira tusobole okubyanguya, tujja biteekako omulamwa bisobole okuteekebwa mu nkola. Olunaku lwaleero minisita wa Kampala Beti Kamya lwatandise kaweefubeewe ow'okutalaaga ekibuga Kampala mwagenda okusisinkanira abakulembezze abatali bamu ku mitendera egy'enjawulo nga ne leero akyaddeko ku ddwaliro e Naggulu. Tujja kusooka kwetooloola bakulembeze tulyoke tudde ate mu mirimu bodaboda, obutale, kifeesi, nakatale bali ku ddembe, pakiyadi, batakisi bonna tujja kubatulukako naye tusoose okuteekateeka okutuuka ku bakulembeze. Pulezidenti yali ne His Highness Aga Khan ne bakola endagaano Aga Khan atuzimbire eddwaliro erya Aga Khan Hospital, University Hospital ng'eriri e Kenya. Bagenda ab'e Nakawa bafunye omukisa nti eddwaliro lino ligenda kubeera wano Naggulu. Mu ngeri y'emu minisita akakasizza bannakampala nga bwagenda okulafubana okulaba ng'ebizibu ebiruma bannakampala bikolwako. Kisaakye Joan, Kingdom TV, amalina. This is Kingdom TV.